oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Yambala masiki yo kale jambale ku lwange n'oba otukumye. Masiki jambale ku lwa maama era ojambale ne ku lwange. Saasaanya obubaka so si akawuka ka COVID. Obubaka buno bukutuusiddwako MTN nga buva eri maama owa ddala. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Nkale katugenderewo munnange tunakoma kale nyongera okubuuzaako era gye sokwate ng'otumbudde ku 973 pemomepe Radio Simba empologoma ennungi eddembe abafiira ku kyena mupiira akasirisa emusakole baseruganda bafiira ku www.radiosimba.ug yongera okubuuzaako atufiira ku bodaboda stage zazana mu butale obw'enjawulo mu supermarket mu butale mu taxi ez'enjawulo babadde baddala kukwate nga mutumbudde empologoma ennungi eddembe amakya g'olunaku olwaleero ensonga mpitirivu okuzaama oba oliawo akadeke kayinza okukwate nga katusalako naye nga ezetugenda okukwate nga tuzibawaza ennyingi akubuuzaako n'okwanirizaako nate nze kakalamu the answer Peter answer w'omulembe guno. Kale ndowooza kantandikire wano ekirwadde COVID-19 nga kikyatambula okuzingamya emirimu gy'abantu mingi nnyo newankubadde nga tubadde nga tujja nga tukuwa ku bantu ab'enjawulo wamma ggwe nga balajjana olw'amabanja ag'ebintu byabwe bye babatwalira nga tetumanyi nti baabwe buli tubyogerako bwe biti wabeerawo be tutinkuula nabo basobola okukwate nga beefunya kuza ekivandulo. Simanyi oba ontegedde munywanyi era nga bonna obwanga sako n'obuufu baagala kukwate nga baboolekeza gavumenti oba oliawo ebayambe babeeko kye bakolera ebataase embeera eyo. Nabwe kityo wakati mu wiiki eno nafunye essimu ng'eva ewa bannannyini mabbaala abeegattire wamu abeegattire wamu mu kibiina ekimanyiddwa nga Legit Bar Restaurant and Entertainment Association ng'empita mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwatuula ku atmosphere ya bba ekololo nga ensonga empisa era ne bakazi mpita bennyininyini nabo ne basobola okukwate nga bazitandikira bwe bati. Radio Simba abali ku Wolokoso tubeebaza nnyo ate tubeebaza okuba nti ensonga yaffe tugitutte nga nsonga nkulu nnyo. Manya wange semwogerere bati ndiwa Fusion Auto Spy Ennyonyi ekituleetedde okukola press conference eno okuba nti tukoze byonna ebyetaagisa okulaba nti tukulwawo naye kirabika nti omukulembeze naba kunyinyula bulungi nnyo bbaala kikyekola na biki ebibeeramu n'obusobozi bwaffe okusobola okuteekawo embeera ennungi mu mabbaala ne tutateekawo bulwadde. Tubakasa nti ffe ffenna ffenna toli ayagala kufuna mulwadde bbaalaye kubanga layini eyo omukululiro ogwo bw'ogugendamu gujja kukulaga nti abantu babaddewawo era eyo bizinesi ejja kuddamu buli omu ekigo ekyakitya nnyo nga bizinesi naye tuli mu kattu Muyaye yangu watobosa. Omukulu Muzeyisimu ng'amaze kubatta nga tutebbira era n'okutubuulira nga we bali mu kattu akatagambika tuba tukyali awo ne zireeta Sseruganda ono nga naye alinga ali ku nsonga y'emu. Peter Rukundo Medadi nze nannyini Big Zone Nansana. Kino ekibiina kyekibiina ekitwala amabbaala gonna mu Uganda naye tubadde tukubira gavumenti omulanga bwe beesobola kuvaayo n'ebeera nga bweyina kwemererako naffe eveeyo kubanga ffe abasooka kulwagalwawo bagamba it is an industry yotasobola kukkiriza nti eri mu billions and billions ez'esente nga bwe mukiwulidde tulina trillions of money eziri mu industry. Kati ate kyewuunyisa nnyo gavumenti yavaayo n'ekwatira ku basomesa n'ekwatira ku basuubuzi abafiirwa Sudaani n'ekwatuze nga bawulira batadde seete eno batadde ne seete naye tebasobola kuvaayo ne balaba ffe abasuubuzi abatadde mu seete nyingi nga basobola nga batuteere ku seete tetwagala za bwereere batuteere mu mabanka batuyite batugambe seete zammwe ziri wano olina kuyita mu mutendera guno ne bwe kuti zisobola okuyamba kubanga balandiroge bali mu kutwala ebintu by'abantu banka ziri kutunda ebintu by'abantu kwegamba things are not ekibiina ekya Legit Bar Entertainment Association yabanga ekibiina ekikwata abookabooka abalina amabbaala g'abakungu
ano kisibwe bwe kiri buli bbaala yonna okujjako kitegeeza kibiina ekitongose ebirala era njagala kuba omulanga ku bantu abatanaba kukimanyako nyonyi kibiina lwakuba katolaba amabaala amagulumivu ge mwegabadde ekitegeeza kyekibiina eky'abantu bw'oguyogera ku baala n'otogera ku big zone n'otogera ku autospa n'otogera ku Casablanca atmosphere eziri wano n'amabaala amalala tuzobawulidde bati bonna amabaala gali wano so omuntu bw'ajja ate n'akugamba waliwo ekibiina kirala aba alimbye anti kati ffe tutwala buli muntu yenna tetugamba nti no tutwala muntu naye mbadde nkwa example ky'amabaala like osanga ng'agwa amabaala gegase nawe wali wadde weegata kwago kati fina twetaaga support twetaaga n'okugulwawo oba twetaagako ekimu twetaaga byombi aya ab'amabaala abali mu kulajjana ssaawa eno singa baba baguddwa kino kibanga ekitegeeza nti n'ebivvulu biteebwe kuba ebivvulu ebisinga okimanyidde ddala bulungi nnyo tibitera kubate nga bitegekebwa mu mabaala wabula okusinziira ku muzeeyi simu owa autospa ku kyokugula ebivvulu akunyonyola nesekunyonyola kwonna naga nti kikafuwe leekaana kubanga buli bibireekaana abantu mulina kwesemberera okuwuliziganya kubanga temusobola kubeera mulinganga bakasimu temutandika okubeerawo kwagala okunyumya ebiba munyumya mujja kusemberegana kati kitongo ekireekaana kireetamu ekyo ate kino mubuli ekireekaana ne bayibuyo nga gwaliwo wali olanga kwogera nga naawe oyogera waggulu nga binyongo ebinyongo birina konje eyo gyebireeta mu bantu eyokuleekaanya abayimbi omuntu yenna asobola okukola ekivvulu alowooze nnyo ku kivvulu ekya silent disco kisoboka kati nga autospa wagazi osobola okuteekawo abantu nga bazze n'emmotoka zaabwe ne babeera social distance omuyimbi n'abeera waggulu ku platform ye n'afulumya music we ng'omutedde mu silent disco gwakubangisiza obuloba ogira shoyo buli muntu ajja n'omuwa obudde bw'okumatu n'abeera nga wawuliriza wali waali naye ng'alina social distance sekyoteyo n'ebeerawo igamba abantu timutambula ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi ewulirwa wolokoso mu weekend taxi kale wano nno wetudda nzabawulirizewo bulungi kuba bakulu ddala naddala muyimbi ntandika nkola gwa kuddamu nnyimba z'abannange wano wuwo ndowooza kakisooka kikolere ddala bulungi nnyo nga nsooka okujjukiza n'abayimbi bonna gye muli mutegeezebwa okuzza obujja ennyimba zammwe ze mwawandiisa n'ekibiina kya UPRS ewamu n'empya musobole okubate nga mwetaba mu kulonda okwa General Assembly okunaabawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'e10 omwaka gwa 2020 okugenda okuyita ku mukutu gwa Zoom ebisingawo kuba ku ssimu zino kuwandiika kati 077 95 2359 077 95 2359 ne noti 75 06 97 075 06 97 ntegeeza abayimbi abawandiisa ennyimba ekibiina kya UPRS kyekibakowola mugende muzze ennyimba zammwe obujja saako n'okuteekayo ennyimba empya kale ebbanga lyonna tubadde nga tujja nga tukola sitole ezikwata ku baana abaddamu ennyimba z'abantu oba oliawo nga tebafunye lukusa naye kyandibanga oba oliawo buli bwe twogera abakulu bano tebayiga wiiki eno nafunye essimu oba nafunye omuvubuka eyeyita famasi omuzibu nga alajjana nga bwe yatandikisa nga bwe yagenda okukwata engaddamu oluyimba lw'omusajja amanyiddwa nga omusajja Dani Mugula n'ekigendererwa kyagala okukwata nga akutegeezaako mu kaseera kano abawuliriza ba radio Simba abawolokoso the famous omuzibu yazemu akayimba ka muzeeyi Dani Mugula akabala bataliiwo akayimba ako nakazzeemu okusinziira ku mpulira gye nali nkawulirako era ngeri gye nali nkaagalamu nga n'omuyimbi mwagala jjajja Dani Mugula oyo nensalawo nkaddemu ate nenkaddiramu mu kiseera nga banoonya kabaka naye ndaba nga siina we nsobola kuyisa bubaka okutuuka
ku bantu abali ku social media abawansi na nyina kuddamu ako kayimba kubanga omulimu gwe napatana n'ekitone Katonda kiyampa kya kuyimba. Omulimu gwe n'ekitone Katonda kiyamuwa okupatana okuyimba nazze mumuwuliranga kaddamu naye akayimba kanfukidde akayimba ngeri gye katambulamu ate waliwo abankubira amasimu nga bantiisatiisa simanyi oba gavaawa simanyi naye ndiira ku nsiko olw'akayimba ako kati nsazeewo olwa Radio Simba yenenyambako tuukirira Muzeyidani Mugulanze bwe nkuba simukwasa simanyi ndi awo ndiira ku nsiko olw'okuba akayimba kenazzeemu ke bayita balaba ataliiwo. Muzeyidani Mugula yimba luno omwana mulenzi ono Famous lwe yazzeemu lwakugamba nti lumuzalidde akabasa agamba nti ono era ddala yeetyabidde akalimu obuwuka era n'akiwulira nga bwakutegeeza wano. Empasi bwe nawo oluyimba yali omu Semakula nemuwa oluyimba Ntongo naye okuva kwoyo siramu nti yenna bwe nali mpadi lukusa ate era olwo oluyimba lwa Buganda sirama nti malega luwa muntu nawe tamuwulidde kakati oyo aba mateeka ekirungi n'etteeka pulezidenti yalitaddeko omukono nga nelimutuukako nze siyinza kuba masimu naki kuba nze mukwata bukwasi ne muteeka muki mukomera kyokka esimu tiisetiise lwaki kiri mu bbanga nze simuwanga lukusa kudda mu luyimba. So enyimba endala zonna zonna basobola zizanyirako naye oluyimba luno lwa Buganda kikulu nnyo era ebansobi y'amaanyi gy'abakoze kubanga talina bweyegaana talina kyayinza kugamba nti kino talina esiwanga muntu yenna lukusa era abeerwedde ku kyo naye kati olwo oluyimba siwange ngaddani kaŋŋambe kati lwolwava ku lwolwange ne lufuuka lwaki lwa Buganda. So ekimutuukako kyonna takyebuuza ayinza kutuukiriramuko mu ngeri y'okwetondera mu ngeri y'okujja okwogerezeganya omuwabule oba alina ludde ojja muwabulamu eyo yali ensobi agimanyira ekikola akimanyi kubanga sera yali amanyi ekyo yali kituuseeko bangi nnyo abadde bajja nti nziramu oluyimba gundi nziramu oluyimba gundi naye nze nagaanako nze ennyimba zange njagala nga nze. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV.